Oluvannyuma lw'akaseera ng'empaka z'abamukwatammundu mu ggwanga ziyinda, ttiimu ez'enjawulo zitandise okwekubira enduulu mu bategesi nti bangi ku bazetabyemu si bamukwatammundu. Ttiimu y'amakomera ey'abaddusi egamba nti abaddusi be batunse nabo mu mbira ez'enjawulo si bamukwatammundu. This interforces is only meant for the forces, not for civilians. So we are really discouraged and we don't know where this system are coming from. Bagamba mbu tusoma tetusabeera mu forces. Atenga fe abamu twakola training tugimala twamala training netusala was a decision that katukoleshi katusome kuba umala traininga obeera ne options zokola oti abamu lwalowooza ndi mucuba naye nedda. Kyokka abategesi ebyogera bagamba nti byabwewussa kuba abayizi aboogerwako bakozi mu bitongole ebyogerwako era ekyokubanga bamukwatammundu tekibajjaako kuba nti bayizi. And they're asking how come these ones, when it came to national terms, they performed for the universities. When it came to interforces, they compete for the forces. Empaka zino kikyagenda mu maaso nga ne ttiimu eneewangula yakukiikirira Uganda mu mpaka z'abamukwatammundu ezigenda okubeera mu ggwanga lya Ivory Coast. Frank Serugo, WBS TV, Nambole.